Kisookera ddala nange kennyini kyankwatisa nange kandi nagirabye nga bampita mukolo gwange kale ndowooza bana abategeka bano bebalabi kubanga sandyagadde abantu balowooze nti bajuzi twakola same kind of teaser ku Uganda tourism ebitegedde so sandyagadde ndowooze nti Ateekateeka nzanyiramu kiki kizanyire naye ate bwe namaze nensanyuka bwe kibanga kisobola okulagirira abantu okujja otukwatirako so literally saagala kusuubiza byekisobole naye tuwereyo ku Africana wejaku ku Africana bana ebiddala omuntu gyali kubanga nesigenda bagamba nayogera nnyo ekintu ekyo nendekera kukyogera nja kukola kikole nakyogera lumu nasangako ne maama nambuza mwana kuzanya ekyo nemanya kuba oli maama so literally I will just do it. I will do it. For now, ebbanja lyempulira ku mutima yeekaalyamuka. That's why nkola speed wakiri yeggwe. Yabadde mwene ensonga Katonda, yabadde mwene ensonga Katonda, yabadde mwene ensonga Katonda, ay'omubati asinga. Tibaserebu bakuna basinga bali banaku, abanene bakuna basinga bali banaku. Bava ku bugaali ne bavuga bima, ng'ogyeko n'avuya abalala bali banaku. Olaba ne Museveni yali munaku, Bobi Wine naye yali munaku. Naye Katonda w'abanaku akola. Katonda w'abanaku akola. Katonda w'abanaku akola. Katonda w'abanaku akola. Mpita kupata sowani tikalusozi nemunsekere nakubanga nali munaku mwenda baise kumatrazide wali ku Afrika wali endengo magula nalangala abanyimba bikina yegamba isi simanyi naye nyimba naye yegamba isi bannange nze bannange amanya gange nze Wilson Bugembe Sanyo balaba wano kuwashipausi emasana basinga kumwe koze namwe myaka mingi ddala sanyo okubalaba mwe nazija kumenya amanya yambutawuliza abalala bubi naye emabega kaawo nafuna omukisa okuzimba ekkanisa nali mmanyi byakusaaga tusimbesimbe yaawo tusereke Chobola batwayingiza ne Celebrity Sunday gatwagala churches okweterere natuka neneralikiriramu bwe twali mu tent era Katonda yatukuuma nnyo nali manyi tente ez'okkuba abantu ffenna tukimanyire ddala buli muntu mu nsi Katonda abaako kyakutikka omukolere nga ng'oli mulamu kati nze ndowooza Katonda yantikka okuzimba ekkanisa mu ggwanga lino naye COVID yawo najja netudda nnyo emabega kati natuka neraliikirira tenti mwe twali tusabira yagenda negwa emirundi yagwa emirundi 3 empewo n'embuyaga n'enkuba naye nebaza Katonda yagwanga ku Monday. It's a testimony. Tenti eyo yagwanga ku Monday nga tewali bantu naye wali olunaku lumu yali enkubiddemu kati netandika okugamba omanyi tenti eno lumu erikuba abantu ate nenfuna ebizibu bingi nnyo okutandika olugendo olw'okuzimba ekkanisa kakati mwenna ababadde batambula nange mubadde mulabanga tukola kuba Mukama yanva kuyimba kwegamba abantu babadde Katonda nyambye nga
oba oli musiraamu oba oli mukatoliki oba oli muprotestant oba oli tali katonda wadde nga musamize oba tali katonda wadde ennyimba zange bazaaga ekyo katonda yakikola abalokole atali balokole kati mbadde nkozesa okuyimba okwo bwenkolayo ebivulu wetufuna akasente kati mukama yenyamba abantu bampita ku mikolo nembayimbira nebasulira endongo nebansasula nenzija netuzimba church literally obulamu bwange bwonna n'abamu abamanyi natonda n'ennyumba yange ekiwatule abaali bagimanyi nga twali tunoonya sente nyingi nnyo okuyamba okugula ettaka lino parking kumulaba kati nentuuka ekiseera ng'abantu b'okukyaki bambi bawaddeyo tebannakoowa naye ng'omuntu olaba nga bakoze ekikola kye soboka kati kwekufuna amagezi nenga nti omanyi kankozese okuyimba kumeera ntegekeyo ebivulu obuli awo binaatuyamba okwongera ekirungi kati abantu mubadde mwenyera naffe juzi twakola breakfast mujjukira nga tusaba abantu miliyoni emwemu nga twagala kusereka kyaki twali tunoonya abantu 100 bulemu nga 2 miliyoni emwemu bakwano baffe ku social media ku YouTube mu Uganda nafuuka mutembeeyi wa kaadi nangenda mbagagasebonsabayo miliyoni emu kama natuyamba ne mwami sekandi yate natwa miliyoni 5 mbadde ntambula nsanga abagaga mbaganyambako juzi nasanga speaker wa parliament omupya mwaka miliyoni 2 ngagenda ozimba ekyaki abantu ab'enjawulo bwe nanoonya ab'emiliyoni emwemu mu bantu bange nentambula nga nimutembeeyi njagala ku kyaki tubisereke tube mutembe abayindi batugamba bali bagala okadde oba 5 okusereka nina batugaye tubawayo mukadde 15 kati nengamba noonya abantu 10 bange miliyoni emwemu kandi nanyamba nenfuna abantu 2.7 so bwentyo bwe twatandika okusereka kyaki kakati tutuuse ewantu nga twetaaga otukwatirako tuli mukola pavilions nzukira next media mwami Kalisa yangamba bw'otuuka okuteekamu enzigi naki jangu wano tukuba ebirango byabwereera abantu bateekemu enzigi so bannamawulire abasinga mubadde kubanga nze sina tetuna radio yaffe oba TV yaffe so mwabadde bankwatirako emyaka gyonna naye kati okwetegekera show zino sente nyingi kati kwe kuyita CRK nembagano kwatireko tutegeke naye nga sente ngeno vaamu nyumba ya Mukama kale mpita bakwano bange mwenna mu concert ku Mother's Day lunaku lw'abajulizi ku Africana Hotel nga 3 ngina bakuba muziki kuva ku yero wandibadde mufuusinza Katonda apangira akawala akokoma weeka biri babita bityoba ngina kuba emyaka bali nyimba emyaka 17 that's why kustage ngina kulinyako mama paka ku wandibadde mufulu bamuyita Yesu lengere embata zonna ngenda ziyita zonna paka ku Katonda yabadde mwene ensonga olulima lwe batuyisa mu COVID olulima lwe ate natusaba Mukama lega Mukama twayo oluyimba kati kwano bange ne balukola abo nenduka remix nenduwandika buto netuyita mu COVID banagala Mukama South Africa bayimba nyimba nga bayita Appetite twayo oluyimba olutuyisa mu kizikiza kwe kuyimba olwo Mukama nanyamba nampano omwoyo we ali wano kati muwulira ali wano lero then Mukama nampane luno olupya Katonda wabanako luno olunyamade Katonda wabanako akola kale mutabanako banne pitabaganda bange n'abato bange mikono gyange ku Africana nga 3 twetugenda otandikira then tutambule ekyotera nga meka nga 5 tugende mukono nga 4 tugende emityana nga 11 tubeere Luweero 12 tumalire wano mu Lujaba Church nzikiriza nti concert zino nezigwera obuli awo tunafuna sente ezimala namwe ne mujja ne mulabanga ddala ennyumba ya Mukama inawe tuse so literally mutima gunumira nju ya Mukama naddala after COVID ano bafa buli lwendowooza ku basumba bafa n'abakwano baffe nze naliwo ne tuziika Pastor Kula ne tuziika Pastor Senfuma Pastor Musula abasumba bafa nnyo ate nga nange nafuna COVID namufuna emirundi 2 kakati kitegeeza
bw'oba wawonawe nyina ebbanja eringa nti Mukama yandekawo nkola emirimu gye oba oli awo nandibadde nange sidda ng'abalala naye Mukama yamponya covid nsobole okukola emirimu gye so literally kuyimba Katonda akumpadde ate nampa n'okuganja eri abaana be abantu be so kati mpita baganda bange mwenna abalokola atali balokole mujje tusanyuke tuzine tukone ndongo tukyakale ate nga sente zigenda kujja kuzimba church kumali kukola pavilion. Tuyandiza Omusumba bino byatuwadde nkweyongera Ayogede manya nze Sangasta nkula ne CRK Banet nze general manager. CRK basically company etegeka erimu events etegeka n'ebirala byonna ebikwatagana ne music na entertainment. Naffe twalowooza okwegatta ku Musumba kubaako kye tuyambako mu project naddala eya kuzimba ekkanisa. The best way gye tusobola okuyambako ngaffe CRK is kulaba engeri gye tumuyambako bw'aba alina event gy'agenda okutegeka etukolagana naye. So mu nsonga ya press conference eno gye tulimu is that tulinawo ebivu byetwakolaganyeko ne Musumba okutegeka in the bid okugezaako okwongera okuraising up funds akatono akaba kavuddeyo okweyongera ku project eyo kugenda mu maaso. So tulina ebivubu bye tugenda okuyambako Musumba okutegeka bijja kuba bivubu 6. Tutandikira ku Africana ennaku z'omwezi 3 netugenda ku Colin Hotel mu Kone ennaku z'omwezi 4 netugenda ekyotera ennaku z'omwezi 5 Emityana kugombolola ennaku z'omwezi 10 Muweero ennaku z'omwezi 11 mu Worship House. Ebyo byonna biri mu mwezi gwa June. So June okuva ku matters okuyongera mu maaso ebivulu ebyo bigenda okutegeka ebintu. So mainly kye tuliko kusaba neyaziza Muweero mu kisaawe then nga 12 tukigalire wano ku Worship House wano wenyini nyimbo bali jasizzamu jasikuongereza ku byabadde akola ki kati ngenda saba Madam Flona ng'omuyimbi abeeko kyayogera ebibuuzo byonna byonna tubitegeere social ebibuuzo egenda kujja bannange. Nga bwe nasusse okweyanjula nancenga Flona sirikayo linnya lyakika kuba kyekika kyange ndi musanyufu nnyo okubeera wano n'abekitiibwa Flona artist okuva mu CRK Planet ng'era yekwataganidde wamu n'Omusumba Bugembe okutegeka ebivulu ebyo Mukama wange byamenye waggulu nga ndi wano ng'omuyimbi okukoowola abawagizi ba Flona mujje tukwatagane wamu twongereyo omulimu gwa Mukama mu maaso nga tuyambako Omusumba okubanga performing ku bivulu ebyo nga bwe mukimanyi abayimbi bajja kubaayo bangi si Flona yekka kyenyinza okugamba abawagizi baffe nga bwe mukimanyi nti baselebo abasinga twali bana so mujje mutuwagireko bambi tufune ku mbane neyansenye neyanseege tubalinze ayagadde ntandikire kurasi naye tandikeetya ndi wa mukisa okubeera part of this move. First of all nzikiriza nti ffenna Katonda atubanja okumwagala kubanga atuwagadde nnyo. It's this like payback. Oba oli mulokole batoli Katonda atuwagadde nga Musumba bwayogedde. I think tugenda kusanyuka tunyumirwe ennyimba z'abayimbi ate nga tuwaayo ekiweebwayo ekyokwebaza Katonda obulungi. So nze ndi wano okukiikirira baganda bange abayimbi abalala abadde abuuzaani oyo Twina Herbert Sibya chama Yesu byakola Singerabira
sibya chama Yesu yakola yakoledde abangi ajja kubikolera. So literally kyetugenda okusaba buli muyimbi agenda kuyimba luyimba lwe lwa gospel okoze ekigambo bajje batufuniremu akayimba oba akanga ka gospel kwolwo nga ssatu ku Africans. Yeah. So basically my point ebadde nti nze nkiikiridde baganda bange abagospel bangi betwakkiriziza tukole kino ekiri. This is a local cause. Nsonga erimu egumba tubanga bwe nayimba waliwo abagala twina ayagala saalisalira ayagala sirierabira jangu tuwagire omuntu wamukama Yesu Kristo nga tumwebaza atwadde obulamu mukama bwomukisa neyajigiriza jita mwali nange ne mutuzimbe ng'enkumba etonnya. So I'm so grateful. So literally nesunga lunaku olunakya ngambe nti abaluganda mwebale nnyo mwebale ddala ennyumba y'omukama efuuse wano okuva ku oluganda avuga boda juzi bahaji ne bahaji munamba yetabana nina bakwano bange bahaji ne bahajati bahaji be omuzikiti gwe Salam abobano opposite church batuweereza amatafali ga 99 batuweereza tipa n'otuga muzimbe church ab'omuzikiti era batuwoze ebbanja. Mama Fina yatuweerezako ne miliyoni lumu wano olitagamba tugikozese sente za gavumenti tuzitukuza namusaayi so naye lolinga tusone miliyoni. So mwenna juzi Church of Uganda batuweereza wano okutukwatira. Literally everyone is supporting us. Waliwo omwana yavuga wano n'aleeta nusu 10 wa boda n'agamba mba Ntebe yali ku spark n'alaba TV n'agamba kangende mbasondereko. So buli muntu azimbye ekibuzo ekirala simbanga nawe kulamawulire akola ku metro oke mukulusa ebbanga abooluganda mukama yebazibe amanya neddoboozi senga sebbanga zekusooka mwebaza tufune kakisaka nogenda nga n'omwaka guno naye wamutuukako kuyinza omuwuliza obulungi Omusumba bwe balituukkirizanga ba artisti n'obanga osobola otwayo akakisa nange ne tujja mu nnyumba ya mukama ne tumuweereza ekitaliwo ebbanga lyonna. Nze najjira kayimba komaweeka kayimba akwatako nnyo ate era ne bwetujja eno mu mujini oba otubuuza tetwagendanga mu kyaki endala nga batusonga munyo omumwanga bw'otuula mu kyaki nga bagamba olyoka enviiri saavisi yonna yetolowerako tukwebaza n'abayingi tuwaayo omusonga nafeeza mukama era n'otuliza bulungi mukama kuwomukisa. Musumba nange njagala kwebaza kulikayo mukomera nabaayo omusajja oyo omujja wala nalumana mutonga atufala kusomero taxi nagula eyiye UAH senga sebbanga era omwebaza Musumba webala nnyo webaidala n'omulimu gw'okoze mu musajja oyo n'empisa zakyuka era ebiseera ebyo yali ali omwenge naye kati akyanya Omusumba nange nsaba kwebaza nange nsaba kutu mwali nange ne mutuzimbe ng'enkumba etonnya. So I'm so grateful. So literally nesunga lunaku olunakya ngambe nti abaluganda mwebale nnyo mwebale ddala ennyumba y'omukama efuuse wano okuva ku oluganda avuga boda juzi bahaji ne bahaji munamba yetabana nina bakwano bange bahaji ne bahajati bahaji be omuzikiti gwe Salam
Abovano, opposite church. Batueleza amatafali ga 99, batueleza tipa. Notuka Muzimbe church. Abo muziki. Wow. Era batuoze band. Yes. Mama Fina. Mama Fina yatueleza kwa milioni rumuano. Senga. Oli natugamba tujikoze sente za government. Tukuza na msari. So neya tuya rolinga tusone milioni. So mwena use Church of Uganda. But we is our no to watch. Literally everyone is supporting us. Wale mwana yavuga wano. Na leta nusu 10 wa board nagamba mbante. Yali ku spark. Na laba TV nagamba kangende mbasondereko. So buli muntu azimbi machine yakufisa hivi. Okay. Ekibuzo ekirala. Simba nawe kuna mawuli. Akola ku metro. Okay, mkulu Simba. Ab'Oluganda mukama yebazibe. Amanya ne pekozi senga Simbanga. Zikusunga mwebaza. Funye kabisa kalenda nga omwaka guno naye wamutuuka kuyinza omuwuliza obulungi. Omusumba bwe balituukirizanga ba artist n'owanga osobola otwayo akakisa. Naffe ne tujja mu nnyumba ya Mukama ne tumuweereza ekikyalimu ebbanga lyonna. Nze najjira kayimba komaweeka. Kayimba akwatako nnyo. Ate era ne bwe tujja eno mu mujini ogw'otubuuza tetwagendanga mu kyaki endala nga batusongamu nnyo omumwanga bw'otuula mu kyaki nga bagamba oli ow'enviiri saavisi yonna yetolowerako. Tukwebaza era abayingi tetuwaayo okusonga naffe Mukama era n'otuliza bulungi. Musumba nange njagala kwebaza. kulikayo mukomera Nabayo. Omusajja oyo omujje wala nali mwana muto nga atwala ku ssomero. Taxi n'agula eyiye UAH Senga. Sembanga. Era omwebaza Musumba webala nnyo balina omulimu gw'okoze mu musajja oyo n'empisa zakyuka. Era ebiseera ebyo yali ali omwenge naye kati takyanywa. n'abaana abasembye bwati ne bagenda okukibiira mu bya security oba n'abantu ababulijjo tubakkiriza betuyita ba stewards. So tulina okubeera ne traffic plan olunaku olwo abayimbi bameka okusuubira. So mubimu bye tusinga okusaba saani yatadde ku limitinga kwogera kwa n'abalala bategeka okuba nti kuba twetaaga olukalala lw'abayimbi abalala ng'ogyeko pasita bugendo abagenda okuba nti nebayimba olukalala lwokubetaagira ddala mujja mulaba ebintu bino ebyobucupa. Tulina okuba nti nabo bonna bwagala okuleeta ab'obucupa nabo tubawa protection ey'enjawulo. Tetwandiyagadde kubeera nambeera eyo, so kyokala ba security kikulu nnyo olaba nti tusobola okuyita ebino ebifuulo ebiri Kampala Metropolitan obulungi wali zibona tuzze tukola naye ebifuulo ebisinga era sikiwa nti twalifunyako obuzibu bwonna era embeera yemutusuubira omulungi guno bwennyini tujjako nga mulina ebibuuzo. Waliwo ebibuuzo? Nze nina ekibuuzo kyange. Aliwa? Erinnya n'ekibuuzo n'ekibuuzo. Kyanzi ayibali kola ku Top TV. Musumba mu bayimbi abagenda okujja. Ebibuuzo byange. Kigenda mu Musumba nze nakikuddemu. Nkibuulizaako Musumba tubuuza principal anayimba then bagamba anayimba omukulu atuddemu. Kyagulanyi Sentama.